Ani head coach? Igwe. Kano? Checho. Fune choyagala. Honorable. Atabufuna ba. Aba masibogera ubu. Checho. Teka wansi? Wachi nteka kuwa? Ikabanga mbaka parliament w'Ebisujju. Maze banga nganze ntambuza omupiira gw'amasaza era nga nkulembererako Oweekitiibwa Kasujju ate ne Kasujju namba 2 nga tutambuza omupiira gy'amasaza gino. Season ewedde tetwakola bulungi nnyo naye twali basanyufu, results tezaali mbi. Ntugamba nti tufunye we tusobola okutandikira ate okweyongera mu maaso. Twayongera okuteekawo embeera ezuula obuzibu bwe bwava era nyina obukakafu nti obuzibu twabuzuula. Naye abamu ku bakochi baffe abaaliwo baali recommended n'abantu abaali ku kisaawe ekyo. Era abamu ku bo kwali Katende, kwali Sozi n'ebizibu bye twasanga mu season ebyo baali babimanyi bulungi. Season eyo okuvannyuma lwa kugivaamu twakizuula ne twetaagayo omuntu omulala ayinza otukwatamu senior. Kwe kusuula enkesi ne tusuula nti muganda waffe Kato asobola twegattako ne tutambuza Busujju. Era nina essanyu lya nsusso okubategeeza nti season eno twagala gitandika mu budde. Twakweteekateeka mu budde kubanga gy'okoma okweteekateeka n'okumaliriza obulungi. Olunaku lwali tukkiriziganyizza ne coaching staff eno gye mulaba ebenge tutwala ngeri headed by muganda waffe Kato ne bano assistant be. Kigenda kuba kyanjawulo omulundi guno era nyina obukakafu nti twetaaga kikopo. Gwe abadde anyooma Busujju akaseera katuuse okakase kyesobola okukola kubanga g'amazima tweteeseteese. Sebo muganda waffe tukwaniriza mu Busujju ku lwa Kasujju kukwasa obuvunaanyizibwa twagala kikopo. Twagala kikopo. Tetwagala kirala, twagala kikopo. Ebbanga lyonna twali twetaba mu mipiira gy'amasaza era mu bisanja byange bino ekyasooka ne kino Busujju ekutte ekyokusatu emirundi 2. Ekyo si kintu kya muzannyo. Ekyokubiri twagala kuseetukako kuva mu kyokusatu tuke kabe kasinge mu kifo ekisooka. Naye bye tugenda bikola olw'ensonga nti tuzze twekubyemu ttooki ne tumanya obunafu bwaffe. Ekyokubiri omutima. Omupiira gw'amasaza bw'oba nga tolina mutima togwetabaamu naye nkakasa nti omutima nguyina n'ekisinga byonna Mukama atusaasidde ne tunoonya ne ku muwogo. Ate n'abalala bwe bagenda okwasizaako ku muwogo embeera etambule, endabirira y'abazannyi n'abazannyi ab'ensonga okubafuna. Ate mu mipiira gye tuzannye egy'amagombola tuzudde nti naffe mu Busujju tulinamuko abaana nga 4-5 besobola okuspicinga mu ttiimu yaffe ey'Ebusujju. Nyina obukakafu nti ebigenda okukolebwa ku mulundi guno tebikolebwangako. Ate mukimanyi tuli mu koona so tulina kukola birungi byereere. Amanya nze Hussein Kato era ndi musanyufu okuba nga nnyanirizibwa mu ssaza Busujju ng'era Honorable annyaniriza bulungi nnyo era ndaga byonna buli kimu nga kigenda okuba nga kitambula. Ngenda okwasaganya ebyokukola nga nkwatagana ne baganda bange bano Sozi Philip ne Katende. Manyi essaza tujja dituusamu ebyo byonna by'eryagala kusinziira we lyakoma nga Honorable baayogedde. So bizimanyikiddwa n'ebyetaaga ebirungi bigenda kwongerwako buli kimu kisobola okuba nga kitutuusa. Nga Honorable bagambye ayagala kikopo. Ku luno Busujju tugenda kuba nga yeetabamu bwetabi nga bwe badde. Tugenda kuba nga tuvuganya ku kikopo. Era ye message gye tuweereza amasaza amalala agasigadde. Mu mpaka z'amasaza nzibaddemu guno omwaka gwa 4 nasookera ddala era kola wa Honorable mu 2019. Mwaka ejaddako egy'ebiri saali naye kuba yali erampadde omukisa engeri gye gyali mu COVID nesobola kwegatta mukolera
omwaka ogwaddako 2021 mbadde Buvuma, 2022 mbadde Buvuma ne 2023. Yeyo experience gye mbadde nina mu masaza ya myaka nga 3. Ne naliko ne mu Super League emyaka nga 4, ttiimu ya Bull. Ankola nga trainer ne nkolako nga assistant coach. Manyi era experience gye nina mu mupiira si ntono, sobola okuba nga ntuukiriza obweyamu nga Honorable banneesize, baatwesize ne baganda bange. Manyi tujja sobola otuukiriza ekyo kyonna abantu kye batasuubira, kuba bamanyi Busujju emanyikiddwa ng'entono ennyo, naye ku luno bajja kukkiriza. Mupiira si bigambo biba bikolwa, kasooke twekkiririzeemu then tubuteeke mu bikolwa. Amanya gange nze Coach Philip Sozi. Efeesi eno ndowooza bamupiira mugimanyi oba ddala ng'oli wa mupiira. Naye ndi musanyufu olunaku lwa leero, sina lwero lukka, okubeera nga ndi ne abakulu bonna abali wano ab'ebyemizannyo, naddala okubeera n'omukulu Kalwanga. Njagala nnyo abantu bwe bati abawaayo emitima okusobola okukulaakulanya bizinesi eno, kuba bizinesi engeri abangi batakyalina mulimu guno gwaffe gwafuuka mulimu. Mwebaza nnyo okusobola otuwa obudde n'okutuwa ssente. Ne wano wendi ndi mugumu nnyo kuba ngenda kukola ne Kojja Hussein Kato, musajja mulungi. Nze ogenda okukola n'omuntu mba ndowooza ebbanga tumulabidde ebbanga ddene, ate naye andabidde ebbanga ddene. Omupiira ebeera discipline. Naye nze bannabusujju nabeebaza nnyo sizoni ezaggwa. Tweyanziza naye tusaba twongere ku buwagizi bwammwe, kuba omuwagizi yasinga okukola ki? Okusamba omupiira ng'onaasamba tannasamba. Busujju tujja kukola bulungi. Okukola obulungi kugenda kuva wano, bakama baffe beetegefu, naffe tuli beetegefu. Obuzibu tubumanyi, obugaana okuwangula omupiira. Naye mukama wange buli kimu akimanyi, ate ffe tuli batetenkanya. Hussein Kato, kojja wange ne muganda wange Katende, experience tugiina. Tetujja kwogera bingi ku mupiira, mutulinde ne tutegese bulungi. Kusinziira mukama waffe waali atayagala nnyo. Tusaba mukama amukuume bukuumi. Ssaabasajja Wangaali.